Embaga ya Mirembe Beddings ne Nsambya Furnitures eyengedde era bagilangiridde nga bali mu kugabira aba winners ebirabo ebya Valentine bye bali babasuubiza ku lunaku olwa Valentine era nga mubaddemu Kadama munnaffe Olivia nga naye awangudde ebirabo oluvannyuma lw'okukola challenge n'etambula ne trending abantu ne bajagala nga zeeko yejeje House nga bw'omulabawo bina byonna ngenda bibalaga libadde essanyu jjerere ate n'omulala Safiina mukyala Yesa labe essanyu amazina libadde essanyu jjerere nga bagabana ebirabo ngenda kusookera nga balangirira Kadama munnaffe Olivia ate oluvannyuma nzireko Jejja House nzireko n'omulala paka ku muwanguzi asoose ng'ate ye Zulfa naye nga mwasibye mutya mwenna abalungi abampuliriza abandaba Ocean Media Call subscribe for more updates like share and comment werabira okunyiga notification bell obenga notified renteka video empya nyongera okujugusa tulina Jenna airport pickup surprise ne delivery tuzula n'omwagarawo ate nga tulina discount ku lunaku olwokubiri mwenna abakomawo tulina discount jangu WhatsApp ombulire ekifo kyo gy'olaga nkubulire emiwendo egya sente ezasaliddwako oba gwena ng'olaga mu bitundu ebyo by'olabaawo ku screen jangu tuteese bulungi tetusobola kulemererwa enamba yaffe 0704 44 40 58 mwena bakomawo ku lunaku olwokubiri tell a friend to tell a friend tegeezaako banno Olivia Angel ali kucheyo era yonna gyali mumugambe eyawangudde mbakadama ani yalabe video za Olivia yonna gyoli sindika famire yo ejjano y'ebirabo byo nga ewaba CEOs Agenda kubeera agambye nti nze famire ya Olivia Angel olina okubeera n'endagamuntu ne passport n'enamba ya simu eya Olivia Angel tumukubire tukubuze yono nga siwe olaba amatama we gabi kati yatukubire ku Olivia Angel nga lwena gyali Olivia Angel thank you for participating, thank you for loving Nsambya and Furniture Workshop and Mirembe Beddings so jango Munange congratulations Olivia webale kutuchikirira ffe Bakadama n'olulala tojjango okwo congratulations happiest Valentine's naye nga tweyongerayo ku mulala nga omuwanguzi omulala yabadde Jejja House yeyazeeko ate n'oyo nga muwagizi wa Bobi Wine era nga bw'omulaba ng'ali ne Bobi Wine naye munne yawangulidde ddala ebintu bingi naye teyasobodde kujja yasindise muzzukulu we laba nga balangirira Mpaye erinnya limu otunuulira n'amaaso ne gakuluma omuwanguzi namba 3 ye Jajja Congratulations Jejja House era nga yakedde kubirabako banganda nawe mukwano nga banyumizanga we yawangudde ewa Mirembe bw'atyo omulala yezeeko yabadde Safiina mukyala Isa era nga yazire muwala olaba ne mutabani obalaba we bakoona dansi essanyu eriryawo olimanyi weerabireko essanyu n'embeero nga bamulangira waliwo abayimbi wano ab'emikwano abalungi our first runners up omuwanguzi anambemu naye asasinze nambemu alright omuwanguzi nambemu ye
banaye temwerabira akagato nakajja wa Montana Shewalt kaliso kati mosifu kafuddewo waliwo akalagala. Okay, ladies and gentlemen, Safina Muchana Issa. Okay. Alright. Omutima omulungi abantu bano gwe balina bannange. Oluvannyuma bannange ani anyumiddwa nga nze. Congratulations bonna abawangudde ebirabo naye nga olw'essanyu epitirivu vibe ng'eri waggulu bw'atyo Mirembe n'Ensambya basazeewo baveeyo bawe ku bantu baabwe amazina bwe batyo ate ne balangirira butereevu embaga yaabwe kuba nti ebisinga byaggwa munnange njagala obeere nga weewulirako ate tugende ku muwanguzi asoose oba asinga Geoffrey ne Zulfa. CEO Mirembe Bana ikasanyo Bedi Bana ninezo Bani omafana nerinyale talimba Bannange abagenyi baffe abakyala n'abaami tusanyuse nnyo okubalaba wanene ku Nsambya Federation. CEO Mirembe Bedi Mwebale twagala mwebale natuwagira twagala nnyo tubagalira sina nnyo byakwogera omwami byonna abyogedde. Omwami abyogedde bannange bana bakuddayo abali baneeno yemu ku kapo ekyasinzizza amaanyi saagala tukolagane nga tuve wano nga tutukwataganye ekigambo yeemu kijjeeko yogera ekituufu yekabe ekyasinzizza amaanyi kuta netwakyo ekabe ezisinga ez'amaanyi tuzirabye kuneeno mukyala jebi nafuna munne ne bakola eki embaga n'emikolo n'abantu bafuna bannaabwe ne bakola embaga neki n'emikolo baaliwo bazana neki n'omwana kati ekibuuzo ddala kizeeyo omukulu enaku babagalane bannange abafamire oli bankubidde essimu nga bannange kati omusajja ateekateeka kiko kati bannange omwana waffe ebbanga lyeyo twagalikweyo bannange bagala mikolo famire yandirembe negamba egebusi era kibuuza omukulu bannange emikolo gyajalakola kulaba mwana waffe mubyenda emikolo egisinga twadikoma abagamba bade tumanyi alikosoko nga bakutumye mukolo ki tugenda kubatwala musigadde eti era tujjava wano n'abalala era tujja bagamba nga tubagambye kati tusembule tugende ku mukolo ekyo nakyo kiveewo ekisamasi omukyala agenda mukuwemba nga twekwate nejjaawo
Banange oba waliyo omuntu ayagala kapa eno okusinga nze bwe njagala naye nga I can't wait okubatuusaako emikolo gyonna nga bwe gigenda okutambula nga bwe tugenda ku muwanguzi olabe ebirabo bye bamuwadde ebiyitirivu nga bw'okya tusobola kubimalayo. Nyongera bajjukiza nti tulina Jana Airport Pickup tukola surprise ne delivery tuzuula n'omwagalwawo tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebiro by'oku mikolo mujje ku WhatsApp tuteese tetusobola kulemererwa enamba 0704444580 ate nammwe abakomawo ku Lwokubiri temwerabira tulina discount nga emiwendo bw'ogirabaawo bwe giri tegigenda kukyuka. The winner is
bano abaami bakola vidiyo yasooka nekuba ku intaneti yawe nnyo kati ne babasako poosi nga y'amaanyi okapo gye mulaba vidiyo ne ziyitirira wanze mukyala wange yamala okulaba nti bano bakoze vidiyo nungi era ziri mu kutrendinga nnyo ze nakola kumu gwa kupositinga vidiyo z'abantu ab'enjawulo nga ninga asindikira abantu meseji nti muliyo naye kyali kiro ndozatalika musango ogw'ekiro abaami bano ne batukubira ne bagamba naye ku pulesa gye batadde ku intaneti abantu vidiyo ze bali mukola tugenda kwongerayo endala wetawunzika kintu kino tuba tetuli wangula so bakola vidiyo ez'enjawulo okutuuka ku bino ebintu olaba mulonda ne mugabano ye basinze ye bawangudde kansubire teri akakuttemu akalulu k'abaana waliwo so Zulufa ne Geoffrey congratulations bino byonna ebiri emabega wammwe byonna mukyali ku bino naye abaami bano mulaba Jebisulongi oyo yagambye Valentine bagiyitamu naye agenda bawabira ebiru basuleri waggulu abali bwe balaba eno wansi agenda bawa ekyemisana ekyenkya n'ekyeggulo n'ekyomakadikati n'accommodation bakawe bakowa Jebisulongi wali obunamwani bagamba twagala kudda okra kibala so waliwo omwami yakola pickup airport bayita Mr. Joso ng'akola ne tours and travel oyo yavayo naye yama okutambuza abantu bano oba balagawa oba saawa mmeka oba baagala kika kya mmotoka ki mmotoka ezo zaze ne zipakinga awo nga zakutambuza bano bwe balina obuzibu batanatambula naye nga ne bagambira mbu tutta wano koloka weziri ye bamanyi kulutanga ensi so bwetuva wano nsubira emmotoka ezo zigenda bapakira zibatwale ku Jebisulongi usuleyo n'omwagalwawo ebidiyo simanyi naye nabo bategese okusinzira ku kye baŋŋamba enkya waliwo mabwe bayita extreme skin session yagambye agenda kutayarisa ono Geoffrey etukwatagana ku nsusu biki extreme skin session ono omwami alina kampani ekyasinza okugogola ensusu kiki genakola bisigamba omwami ono mwakuzi waffe extreme skin sessions tweyamye mukolako facial treatment twabadde tugambye aba alina akabasito tugenda kukasalako mukatteko tugenda kumuggyako ekku eryo lyonna okwebaka ku kitanda okuva ku Nsambya furniture workshop n'okwebika duvere eyakakadde gye wataddemu nga yenna ashabadamushabazi na buli saavisi yonna gy'anaawulira ng'ayagala tujja gimukolako okumala omwezi mulamba ono mwogeredde lwansonga ye abaddewo so bwe munaaba nga muli ku Jebisulongi enkeera ezo ofa newawulya ziri nti zamwami ono extreme session lwansonga Irene Nachos owa Irene Nachos cookie spa is it ezana akola ku bakazi bokka yekutono mukola buli kimu paka wakoowa ono agenda baali eno ng'ali mu bibye nga n'oli ali mu bibye kati ono agenda okuddamu okwesanga ng'ekitanda kibalinze oba baba bakyali mu kitanda amyakomu yabawadde ku tivi nga buli wali mu ddiro gubalinze banaba bakyali ku ekyo nani aliwa ddaala derivara wa Athens Nsambya furniture workshop bantu banaba bakadde waka bamaze bagogola ensusu n'ebirala nga ne Dani ageri okuva Mirembe Beddings ateekayo kateni z'abaami bano
kituuse buli kimu bakifunye banaaba katuna ku ttaka kyabwe kijja kubeerako duve okuva mirembe beddings ensiri tegenda baluma ng'era waali yabimalanga n'akatimba yabawadde teyakomyeko n'abawadde mupiira obugonda kati mugenda kwekolera ki Emizindaalo gibadde gireekana naye ng'ebirabo bibadde bingi ate nga bikyajja babawadde n'empeta n'engatto ng'ate nga wembaga nti n'embaga ya Mirembe n'Ensambya Franchise eyengedde omwami oyo mwennyini avuddeyo n'abawa empeta za bwereere zebagenda okwambala ku lunaku lwabwe olw'embaga. Oyo yennyini gw'olaba mu black avuddeyo n'abawa empeta za bwereere zebagenda okwambala ku lunaku olw'embaga. Congratulations once again. Video ebadde mpanvu oba bingi ebadde bigenda mu maaso oba n'emizindaalo nga gireekana nesobola kubeera nti bino binambi bumalirayo naye katuyongere ku paati eddako ate tumalirize. Omwami n'omukyala agenda kubawa engatto ze mugenda okwambala bwemuba mutuuse okubaako bwe mulaga nabugamu Montana njagala akagatto ka white ino sebo kubwerere sise yasi yakikoze bukozeka Montana waba wali yamujashe bawubireko Montana Shuwal ku gatto z'abagole yonono omukyala ono gwe mulaba alina buli kika kya ngatto mu oligino n'endala ez'oligino era n'endala nga zaali sikyo Vanessa wanike ekigere bakulabe ng'okukakata n'enkuba kyekyo ogirina ogijjire ono wa oda ekyo byakupima so yono omukyala bambi yabawadde embeera z'engatto ejja kuba muziraba okuva mu Montana Showa naye omukyala tugenda kufunamu okwogera okuva mu mwami n'omukyala zolofawajoffe batubuulire embeera ki omukyala akambye ensitta tubireese oba ono oba tulina we tumunyizizza twetonde so omuzindaalo gwamu omugalo such a gentleman. Such a gentleman.
Thank you so much. Sina ngeli chini na beba. Ninge na kwa video TikTok. Ndio kayo yeso pro beba za. Sina nyo kujini. Ya sabu ya. Kale kati musoko bakakuchana cha mwe musobola kusitwambira bo byamwe musobola tugamba mukolye kyemusala okola kyetugenda ogenda nakyo ekyekisaana kiriko omufaniso kiriko tumbe kiriko neti kuliko pilo kuliko ekirala programu eriwe programu eringi omwami jo airport pick up ebintu bino bigenda kulampingibwa zisomberwe bitwalibwe ndowooza ebintu ebyangungu byo batigize babipakinga mu motoka bakanyama bange bajje bakwate ebirabo bya Mr. Joffre ne Madam Zulufa babitwale mu motoka yaabwe ebatambuza ndowooza bavuge straight mpaka mu Jebisusi anasinga programu zikyuseemu musa kungamba oba mwagala nca kuba bati tebalina buzibu bakyuseemu kati bakiba tezakyuseemu bo basaposa baliwe so ndowooza kyekyo congratulations Mana emirembe wuno neva nesiyo oboto ana uyo CEO bana